Woteri amasanyu program joli konagame lunaku lwaleero liko Baba TV. Yeah man, tuli ku pull next one mwana wa mama magical experience. Wanjogerera ngudde ku muyimbi wa kabi. Yomu ku bayimbi bayina oluyimbo lu trending e Uganda. Boba tonalumanya katugedo mubuuzeeko omutegeere tumanye buli kimu kiri kitya. N'oluyimbo ogenda bbo lutegeera nga lutugamba wano. Mwana wa mama ogambo kya muganda. Ndi bulungi muganda ngo ogambo tya kiganda kyange. Mwana wa mama nze ndi fit nga buterevo liko Baba TV, a magical experience, rich talent. Soko bakubemo. Yo, nebaza omutonze yakuntondera cause it's such a blessing. Kate yasoka. Katatenga tuvuddeyo tulina Ekitibwa Kyabaki kubanga ye training atugamba. Nze gwe nali mpita Kataala ye yamulisa mu mataala yamalamu n'obutaala mwana muwala yaninyisa madala nze gwe najereganga gwe nayita mafene namuzulamu ekyama nzono yantereza yangonza ne bye nali njogera byakoma era bw'omukwatako nnyumba olusi n'ebikonde n'enkuba. Chris management straight up, you know. True that. Yeah. Woteri amasanyu oliko ndi wano n'omuyimbi wa kabi bamuyita rich talent. Soko tubule magical experience olwale ukisanze otyano kupullness. Yama nkisanze nga yakabi nnyo abantu bazze mbungi. Yo Uganda mwana mwebale kuwagiranga abantu bammwe. Okitegeera tutwagala kulaba nga muwagira aba Nigeria bokka mwebale kujjanga ne muwagira abantu bammwe era wanekireka ku pullness kibadde kya kabi nkifirinze yaman buli kimu kibadde bless kibadde kyakabe yaman a rich talent. Soko tubulire bana Uganda right now gwo mu kubayimbi abayina oluyimbo lu trending sawa eno njagala obabulire kiri kitya mu nkambi yo kiri kitya otuvuze otya mwana wa mama sagala balimba bana Uganda batula ku Baba TV right now rich talent golaba wano simu bubi kamwe introducing atenga yomu kubasajja bayina oluyimba olulungi ayimba bulungi is a good artist ebyaddala sibya kusudia rich babulire kiva mu nkambi yo. Yeah, oluyimba libayita Ekitibwa Kyabakyala, oluyimba luli mu kukola bulungi okuva mu Chris management. Ate sife bakabi bana Uganda mwe bakabi mwe bale tufuula bakabi mwe bale kwagala luyimba laffe mwe bale do sharinga mwe bale commentinga buli kimu muli bakabi nnyo libayita Ekitibwa Kyabakyala buli mukyala gyoli nawe omusajja ng'olina omukyala Teri Mukazi Mubi okitegeera ababajajinga kungulu mwe babi nenga abakyala bonna bakabi yaman baka kibolekera bana Uganda bakulaba ne bafani bo ya bana Uganda abandaba bafani bange bonna abandaba nabagira music wa Uganda mbasaba mumpa amatu mumpe n'amaaso bampita rich talent Chris management tugenda kubanga tubaterawo ebintu ebisinga okubeera ebyaki ebyakabi ate mwenna abalaba Baba TV muli bakabi abasoga kodeyo mbenda ino obusoga bulayire baba Woteri amasanyu oliko amanyeze original Benja a magical experience jetuliko mwana mama tulikireka pullness club n'omu ku basajja abakabi bali wano muganda ngo gambo tya naye ndingo olikiriya cyane kya mama ndi bulungi original Benja babuli night eri ekyo lwaleero actually night ebadde nnungi nnyo abantu basazeeko yes man bana yinewunyiza abantu bazze ne bawagira muganda waffe magical ke kibadde kyakabi nnyo ya stofa kyo mwana mama soko babulye kumanya muna Uganda tegere ani ayogerako nabo ekyomukisa omulungi ndi kuje bayita Baba TV ndi Musaada Musoga amanya gange bampita isabire ku stofa yesebo ago gegange agatalikola sente essaawa zino ndina muganda wange omuyimbi bamuyita rich talent ya gwe tugezaako okwasaganya ebintu byaffe nga bulijjo gwa mukoba manager wa Chris actually yenze alinga kangambe director owa Chris management ero je tuwulira Chris management gwa Chris nyene gwe tuwulira gwe boogera ke Uganda yenze kenyene Chris manager manager wa rich talent yenze manager wa rich talent manager sigenda kogeza bingi njagala obuli bana Uganda kiri wano nti night ogisanze otya obeka no baka bubalekera ne platform z'omuyimbi wo na buli kimu abana Uganda mwena abanda ba ku Baba TV night eyolwalere badde nnungi nnyo abantu basazeeko bazze ne bawagira muganda waffe magical ke era mu butuufu nga ne bwoyingira munda nawe owulira essanyu ery'amaanyi nnyo kwegamba bana Uganda abandaba bino bye bigambo byange byengendo balekera
omwana gwe muwulira era gwe mulaba bulijjo gwe bayita Rich Talent teyazze kusaaga mwana muyimbi mumuwa amatu mumuwulirize mumulabe era mumuwa amaaso mbasaba mugende ku YouTube channel ye ng'akozesa Rich Talent wonna ku social media handles zonna akozesa Rich Talent musubscribing music yo mwagale naddala kana akayimba akapya ke bayita Ekitibwa Kyabakyala bana y'abakazi mwenna gye muli abakyala bamama baffe mwenna bassa baffe mwenna gye muli akayimba ako mukagale nnyo mutuwagire ya tukyabafumbira ebirungi bingi bijja okuva mu Christmas. Ekitibwa Kyabakyala manager kangwerekereze geno nyumirwe vibe eri awo ne Pulnest yakutte luno banaye magic experience fire hoteli amasanyo program joli ko mwana mama tova okatuyengera okulaga bakimwe kitambula wano ku Baba TV amanyanza original Benja blaze up tikula sumulula byonne byansibo wedda sisitira nyiga abalungi mwe namwe kumire ku NEKOZ TV. You know what it is, subscribe wala bebisingawo ne original Benja tobasuwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.